Endoveso. Kugenda mu mukabutonzi tifama. Ekintu ky'omuziki. Endoveso. Kale katulabe. Hello? Nze bampita mukunja tuli mu Ndoveso wano akadde katukutte ogambye tukubireko olina ekizibu ky'amaanyi. Kati nina bba wange bamwita Taata Peter. Waliwo omuntu eyamukubidde essimu ekiro. Simanya naye yamukubidde n'amulemerako nga takwata essimu anyiganyige. Kati ne mubuuza lwaki tokwata. N'aŋŋamba nti abo bakazini bange tamu nga bwegenda okuddamu baagala school fees. Okiwulira ssebo? Kati bwe namugambye bwe ntina bwe yaŋŋambye bw'ati ne mugamba kale nze bampi njogere nabo. Oba gwe bakwata oba nnyonnyola nti tolina ssente nti ate kyetaagisa kukwata naye omuntu akubye n'alemerako nnyo. Kati manyi password ye bwe nalabye nga yeebase nenzigyamu ennamba nenzikuweereza ssebo njagala onnyambe mmanyi bakazini bano abakuba ekiro mu matumbi budde. Era bunnange bakazini be abantu b'Oluganda ate omusajja tomugoba nnyo ku baluganda lwe. Anti sibamugobyeko naye yali bakutte n'abagamba bannange nange sirina nange nina bempeerera okitegeera naye yagaanye nze nanze ndaba engeri gy'abadde antunulamu mpola walabika waliwo ekitagenda mu maaso. Kati mbadde nkusaba ssebo nyamba onkubirira ekazini oyo ofune engeri gy'omukemamu tulabe kyokka kyenjagala ssebo. Kati gwe nayogerako naye? Gwe sooka oyogeremukko naye tulabe. Ennamba gye wampadde yaani ya baawo? Eyo ya kazini yennyini. Kale. Ya bba wange. Beerako ku simu tovaako. Kale. Kobit FM ekitabo ky'omuziki ekisinga ddakiika 2 zezaakayita ku ssaawa emu. Sirika. Hello? Wanje? Jebale. Kale sebo naye jebale. Nasenyiga nnuma nze Taata Peter. Taata Peter. Obadde ogamba ki? Mbadde nkubidde kubuuzaako. Taata Peter nkole ntya? Nkole ntya onkuba Peter maaso nkole ntya gwoza nze siri mukazi sizaala omwana tabukukiranda 2 onatera naye kumpita maama Peter omwana tabukukiranda 2 Peter ayina amuzaala nange nina amajja agazaala nenkukubira simu taata gwe yeyita Taata Peter atamanyi nti n'omukazi omulala azaala sebo nange akazaala nina nenkukubira simu ng'ejjirisembedde nga ndi bubi sebo kiki oyagala nkole ensobi ate ojja omumenye ntino nakoze ensobi omukazi muwe chance omukazi yenna omuwanga chance kakati tonkuba Peterwo ate nange giryadde lisembedde so otomanya mwabadde eryejjinga lya Jonathan oba ligani Taata Peter zaakako nenkuba amasimu gonna nengafiirako nange ndi mukazi kino kyewatandika ojja kimaliriza ndi mukazi nina feeling ate saagala nkole ensobi enkya nejjuse saagala kyovola bankulemerako nga lwenja kubanga saagala kukola nsobi. Bannange nkugambye ndi mulwadde ssenyiga nenkuba essimu mu butuufu ng'ejjirisembedde nenkuba essimu nengifiirako nga nze nampulira ntujja butuzi nenkuba essimu nengifiirako nga tokwata nange nina omusayi mutuufu kyabadde bubi nga ntujja butuzi. Kati ate Peter ajjiramu wa? Peter alina musango ki? No, ati
tubalaba n'abakazi okukola abaana bammwe ebikyamu okitegeera nange nsobola okuzaala ligani oba okitegeera so kati Peter tukyamaanyi nnyo temutukubanga abaana bammwe nnyo mumutuleta okukola abaana bammwe ebikyamu ate ne mutunenya nange mpaayo chance mpaakatisa siri mugumba nina nange akazaala kati Peter tomunkuba kakati kanve ku mulimu atutambulira bya mulimo gwo kati eby'omulimo gwo bikwataganira wa bw'oba wali omanye nti nno oliddiza okola nnyo wandinde se oba n'osigaza mukyala wo ow'ewaka mama Peter wo ow'ewaka n'ondeka tolina bw'oŋŋamba mulimo ssaawa eno nga ndi bubi mu butuufu ky'ogamba nti tosobola kuvaawo yadde essaawa emu bweti n'ojja n'onzikakkanya oyagala ate ngende ewalala nfune olubuto ndukusire nga sina lulwo tosobola kyogamba kukisayo wadde essaawa emu bweti n'ovugawo nojja n'osooka nojja n'otereeza nange n'ontereeza n'oddayo ku mulimo kyogamba z'ogenda okukola kati mwene essaawa ze zigenda okugaggawaza kaakati nno taata Peter zaakako kati nkubuulira kino yitawo kati nkwagala waka yitawo ebisanyusa bingi ku makya mukunja ne Amoto Mbalangozi sisonga ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki ekisinga itawo bangu mukagwa ngira okiwunja mukyala wulidde bonna kati awo abeesiye namaaso nkale ninge kayita bbere misaatu ndiya kitendi nzala y'obulenzi kakati mukunja omulamwa omukazi kakirabe lwaki abadde anoonyereza ebitamukwatako ebyo nabyo tebimukwatako yawasa mukyala oba kintu yawasa mukyala tekiwuliranga nakuvukama kati wageteesanatereeza ate anaakulaki nkugambye Mwakumwe bali kueleza Saddam Mikta Chuma Masuka kuneyo kosawa ni bidamu timu Onaiba Mutibi Hassan amebaka dake bukoma nsimbi Tata Peter ng'inama izomu imegu yatandika omukazi yali yamuhimba naye kati awedde mudda amugambe tamunyumiza mulimu gende waki essaawa emu amalirize emirimu gye yatandika yitawo naafuuka yitawo nga kikulu lwaki toyitawo akuwa ali kuweza zano gaite bukonda gomukyala gwa tenkiza n'okugamba mbono jangu mwegirisa n'esikola ensobi twakimanyi omusajja wali omuganza yali alina mukazi we bannanga obukazi obw'ennyongeza obwo omukene obutuwa obuzibu nalongo gaite bukonda bubawo obuzibu baani mwe abakyala oba ffe bannannyini bwo abasimuse good morning nasazi Monica bannange omukazi bwatugibwa egirisembedde taata Peter byewatandika genda obimalirize naye kati mama Peter manya woogwa mujja wona akajanjali bulala mbw amagi bwe gamutujja taata Peter tebamutwale nange ze nali simanyi nti litujja ejini nelikufuukira ekizibu akajanja lisobola obutatijja mama hamuyisawo ng'ayisawo katabanike yitawo mama newankubadde ddala y'omwana ebanja omutoyinza muyisawo ng'ayisawo mboze ntujja butijja genda otugireko eyo wala naawe mwagala nnyo okuba n'obufumbo bw'abannamu oyo nno mukazi mbaki on'amalinde ekawuko kyofuna mpiso n'otundula ejje eryo kubanga entujja gye litujja lijja leeta ebizibu